William Katongole Kiganda, Kawenja Hussein, Sidinson Chalimpa, hey, Lawrence Vili, Nancy Jackie, Ivan Sereko, Newton Butera, House of Wealth, Stephen Bwire, mwebale kuba bakabi mbagala nnyo Charles Kamanyire, Newton Butera, House of Wealth. Lero era tugenda kusoma ku bye tutamanyi ku ssente, emirundi egisinga tutambula butambuzi ne waliwo ebintu bye tubeera tetumanyi ku ssente, ate nga House of Wealth twagamba nti ffe katubeerewo tunnyonnyola abantu. So lero tugenda kwogera ku bye tutamanyi ku ssente. Nabyogerako luli network negaana, nanoonyeza omukulu gwa network omulala, njagala kulaba gunakola obulungi tujja kugezaako nga tugezaako. Newton Butera, House of Wealth, beerako gwoyite ekibiina kinaatera okutandika okusoma. Wulira Hamid Enywa, Sidinson Chalimpa, Kevinyatina, hey, Maweje Mawait, how are you my brother? Patrick Sebwato, Budu House is the location. Budu House to the opposite YMCA. Kamfunuzeko ku YMCA ogirabye eyo ye view yange wano ku Budu House. Ogirabye eyo yonna YMCA, eyo yonna YMCA. Kati bw'oyimirira wali obeera otulaba bulungi eno. Eyo ye view gye nnina baganda, view nnungi nnyo, kanjiguddiremu ogirabe. Eyo yonna view yange bawalimu. Kati YMCA eyo bw'ogiyimirirako n'osala ekkubo olaba parking awo maaso awo, eyo yonna Budu House. Hey, Siria Pina, Kawenja Hussein. Ito omuntu ajja asome, tusome ku bye tutamanyi ku ssente. Bye tutamanyi ku ssente bye tugenda osomako leero. Katongole Kiganda, webale kuweereza sister wo, ate ne sister we yebale kutulaga nti yafunyeemu nnyo mu bintu bye tusomesa. Tina Tine, how are you my dear? Twesije Naomi, Newton Butera, House of Wealth, sijja kubalwisaayo. Nsanyuse nnyo okukimanya nti mukyali balamu, mutambuza obulamu bwammwe mu ngeri yonna gye musobola. Mukama akyabayambye, abafiiriddwa mbasaasidde nnyo, abagudde ku obubenje bwe beegezezzaamu mwenna mbasaasidde nnyo. Semaganda Alex, nsanyuse nnyo okulaba. So luli nayogera ku bintu bye tutamanyi ku ssente, naye nga ebintu bye tutamanyi ku ssente ze bayita money myths si ntono. Seguya Ella agamba tamanyi kusevinga ssente, akozesa ssente naye nga talaba kyafunamu. Sevume Paul ali mu kibiina. Martha Stalin, nsanyuse nnyo okulaba. Bira Magi, clear your camera. Kamera yange erina obuzibu, kale kangezeeko giclearinga obaawo kiri kitya.
awo kiri kityo oba Budu House wetuli kansubire nti leero network eyisinzeeko bulijjo bwetera okumbonyabonya katugigezese leero nina omukutu omupya gwengezesezaako so tugenda tandika mbadde mbagamba nti bulijjo tutambula ne ssente zino naye nga waliwo ebintu bingi nnyo ebitambula mu ssente nga tetubimanyi nayogera ku mulundi guli Saturday eri negamba nti nno abantu bangi nnyo balowooza nti bw'oba opangisa obeera oyonoona ssente so omugezi yandisinze okujjako obupangisa azimbewo ennyumba bw'azimba ennyumba abeere nga takyayonoona ssente kuziwa landlord nakuba calculator nembalaga nga okupangisa bangi nnyo bafuna ne salary loan oba mortgages ne beewola ssente omuntu n'agenda ne yeewola tugambe obukadde nga 80 obukadde obwo 80 obukadde 80 ngenda bussa mu salary calculator mbuteekeko 25% eya bank ngambe nti bakuwadde mortgage okumala emyaka nga 5 so buli mwezi obeera osasula ku bwewola obukadde 80 tugambe n'ogulako akataka ka $2.25 oba 2 nozimbako ennyumba ya bukadde nga 5 oba 6 kwegaba ennyumba yonna negwera mu bukadde 80 ogenda okumalako emyaka 5 ng'obukadde obwo 80 banka ogiwadde amagoba ga bukadde 6 okitegeera $1,000,000 zoba weewola mu banka ezitaddemu amagoba okumala emyaka 5 obukadde 6 so 80 plus 6 bwe bukadde 140 ennyumba eyo mu mazima eba ekukostinze $1,140,000 mu myaka 5 omwana asigala nga apangisa ennyumba ya $5,000 omwana bw'asigala nga apangisa ennyumba ya $5,000 omwaka ze $1,600,000 mu myaka 5 ze $3,000,000 yaba akozesezza mu myaka 5 aba yakamalawo $1,300,000 oba wakamalawo $1,140,000 yesu oyina ennyumba naye ezo $1,000,000 ezo $140,000 wezotadde mu nju ayinza ogikolamu ekintu ekyamagezi so nenkulaga nti si kyabuvunaanyizibwa era nakozesa example nagamba nti bank esinga okukola essente Uganda yebayita Stanbic Bank eyina obugagga buli mu busiriivu 5 trillion 5 mu assets trillion 5 ye 5 ne 0.12 naye ng'ekyapangisa tepapangako kwezimbira maka so naawe osobola okubeera omugagga nga Stanbic Bank naye n'osigala ng'okyapangisa nembaleetera ekirala kye tutamanyi ku ssente nga ngamba nti abantu abasinga balowooza buli mugagga abeera mubbi nti bw'obeera era oli omugambo waayo lwaki togaggaana asaagala gaggawala abagagga babeera babbi negamba nti abagagga bonna si babbi osobola okukola akasenteko n'okamonitaringa ne kakula bulungi n'ofuukira ddala mugagga nga tobbye weewaawo bwe tuba tutambula mu kukola ssente oba mu kugaggawala tulina ebintu bye tusisinkana ne biyagala okutujja ku mulamwa gamba nga olina edduuka bakuleetedde ebyamaguzi nga bibbe oyinza okuba okimanyi oyinza okuba tokimanyiiko n'otambula nga ebintu byoli baleese amagendo nga bibbe so tekitegeeza nti oli mubbi bw'oba tokimanyiiko tobeera mubbi era kyova olaba bannaffe baganda baffe abaisiraamu balina ekintu kye bayita alzaka kigambo kya Luwalabu kitegeeza that which purifies ekyo ekirongoosa so abasiraamu eva bakwata mu maali yaabwe ne bajja ne bawa abaavu abamu tebakikola nti omutima gwe mulungi nnyo ali mu kuyamba baavu alzaka erongoosa emaali yo ne kampani zino zikikola zikiyita CSR
corporate social responsibility. Mugenda muga lwaki kampani eno yataddewo emisinde, lwaki kampani eno egulidde eddwaliro eba eri mu kulongoosa maali, kubanga emaali kasita ogikola ne esobola okubeera ng'ejjidde mu makubo agatali malungi ebiseera ebisinga naye n'oyagala okugirongoosa. So eyo enkola nnungi nnyo okulongoosa emaali, naye nga tekitegeeza nti buli mugagga abeera mubbi. Buli mugagga tabeera mubbi. Waliyo abagagga nga bakoledde ddala ssente zaabwe nga nnyonjo. Kaakano netiwaaka we yatusalirako wali mu kunyumya emboozi z'okugaggawala, netiwaaka yatusalako okugamba nti omusaala gwo kyetutamanyi ku ssente namba 3, kyetutamanyi ku ssente namba 1 nti okupangisa kwonoona ssente era omuntu yandivudde mu bupangisa. Kyetutamanyi ku ssente namba 2 nti buli mugagga alina kubeera mubbi, era bwe batakusomeramu ddiru nga yakunyaga togiyingira ogamba ayo tegaggawaza. Abagagga babeera babbi, olina okubba emisolo, olina okubba abakozi bo, olina okubba abakuwa ebyamaguzi. Omugagga alina okusaddaaka. Ekyo tekiriiyo. Osobola okugaggawalira nno ddala tosaddaase tobbye. Naye kati wulira kyetutamanyi ku ssente namba 3. Kyetutamanyi ku ssente namba 3 nti omusaala gye gukoma okuba omunene gy'okoma okugaggawala. Ekyo abantu abasinga tebakimanyi ku ssente. Abantu abasinga balowooza nti omusaala gye gukoma okuba omunene gy'okoma okuba nti oli mugagga. Era obalaba abantu ku mirimu bakyaye bannaabwe babaloga, babalemesa, babakotogera, babasimbira amakuuli, balemera okubateerayo paasi, bo bali baveewo, abalala basse n'abalala. Mbwe yaveewo ono agende afuneyo omusaala omunene. Muli alina ekirowoozo nti bw'anaafuna omusaala omunene agenda kugaggawala. Ate ekyo kankyogere wano kuba House of Wealth Twin Authority. By the way, Twin Authority eyogera ku ssente. House of Wealth Twin Authority eyogera ku ssente kubanga TV y'eggwanga weekuyitira ku Let's Talk Money NBS mawulire ng'ensi yonna enkanudde amaaso ne baga Newton gw'obojja ku Let's Talk Money, kitegeeza oli authority. NTV, NBS, BBS, ezo zonna TV tuzeebaza nnyo. Monitor Publications yatuwadde olukusa tuwandiike ku ssente mu mawulire. Okitegeera yatuwadde olukusa tuwandiike ku ssente, naye obudde tubadde tetunnabufuna kimala, so twagala kulaba oba tunaafuna obudde. Makerere yazzeemu era n'empita nsomese ku ssente, kitegeeza nti Twin Authority eyogera ku ssente. Njagala obeere ng'owuliriza bulungi. Waliwo ekirowoozo abantu kye balina nti omusaala gye kasita gugeza n'ova mu eno bracket n'ogenda mu nnene okugaggawala obeera okumaze. Kati ekyo katukitereeze leero. Omusaala bwe gweyongera obunene tekitegeeza nti ogaggawadde. Omusaala bwe gweyongera obunene waliwo obuzibu bubiri oba busatu. Obuzibu obusooka nti omusaala kasita gweyongera obunene ogenda mu tax bracket endala. Ogenda mu tax bracket endala. Gambanga obadde okimanyi nti bw'obeera e Uganda ng'ofuna ssente ndowooza emitwalo nga 25 oba 3 tosasula musolo pay as you earn. Obeera wansi wa threshold. Naye kasita ogeza ne bagamba nti kaakano kwata emitwalo 4 nga Revenue Authority egamba ani oyo ng'ekujjako pay as you earn. Okitegeera bw'ogamba nti ovudde mwana ogenze mu mitwalo 9 bagenda bakutema omusolo mu bungi bwagwo nga bw'oyingiza. Kati awo olina okubeera omugezi ennyo kubanga oyinza okulowooza zeeyongedde obungi kumbe bazisokoola. NSSF wo yeeyongera obunene gw'olina owaayo
pay as you earn yeeyongera obunene gw'olina owaayo, service tax yeeyongera obunene gy'olina owaayo. Naye obadde okimanyi nti ssente engeri nazo gye zitambulamu bwe zityo, nti abantu abayingiza ssente nnyingi, bw'obeera oyingiza $3,000 ebizibu by'obeera olina bibeera $5,000. Njagala otunuulire kuba bino bye mbagamba mazima. Bw'obeera oyingiza $3,000 njagala otunuulire ebizibu by'ojja biraba nga bw'obigattagattamu bya $50,000. Okitegeera? Bw'obeera oyingiza $3,000 ojja laba ebizibu byo byeryawo $5,000. Bw'obeera oyingiza $5,000 ebizibu byo biryawo $7,000. Kasita ogeza n'oyingiza akakadde ebizibu byo bitera beeraawo mu kamu kitundu nga ssente tezimala. Kati bw'obeera oyingiza $1,010,000 ebizibu byo bibeeraawo mu $15,000,000. Ne bw'obeera bakuwa obukadde 5 ebizibu bibeeraawo mu bukadde 7 nga ssente ziringa ezitamala. Kyova olaba nze sibeerangako wano ne ndaba omuntu gwe bawa omusaala omunene nankanga, kubanga okugaggawala kuyisa network eyagala kubonaabona. Akandi jagama naye era ofisaako wadde bakutemye omusolo. Yes, osobola ofisaako. Naye kyembadde njagala okujjayo si kyekyo, omusolo bajja gujjangako biki. Kyembadde njagala okulaga nti bwe bongeza omusaala gwo, chance omukisa ogw'okugaggawala baba bagwagala gwongeza. Naye kirina kuva gy'oli gwe kyogenda okukola mu ssente. Oba okategeera kegamba? Gwe kyogenda okukola mu ssente kyekigaggawaza. So omusaala omunene tegulina gwe gwali gugaggawaziza, naye kyeyagukolamu. Okitegeera? Kyeyagukolamu kyekigaggawaza. Kyova olaba nti osobola okubeera ku mulimu nga waliwo omusajja nga bamuwa emitwalo tugambe 8, nga musajja bamuwa emitwalo 8 nga boosi we wa $3,000,000. Omusajja ow'emitwalo 8 ne wayitawo emyaka 5 nga mugagga okusinga boosi we kankaddemu. Omusajja asobola obeera ku mulimu nga bamuwa emitwalo 6, tugambe driver bamuwa emitwalo 6 nga boosi gwavuga bamuwa $3,000,000. Okawulira? Driver bamuwa emitwalo 6, boosi gwavuga bamuwa $3,000,000. Kitegeeza bakuta omusaala gwa driver ne bagukubisaamu emirundi 5 ssente ne baziwa boosi we. Naye tugenda obatunuulira mu myaka 5 nga driver asinga boosi obugagga. Ku lwaki? Kubanga driver ye bwe yakwata ssente yabaako kyazikolamu naddala okuzizaazisa. Okitegeera? Ono ye bwe yakwatanga ssente tugambe boosi nga zonna zimuyitamu kubanga asuubira ennyingi. Ate olunene bw'oba osuubira ssente nnyingi, omwezi ogujja ekyo kiguumaazo, buli kadde obeera olaba kikaroti wali ekinene n'ojja okirye n'okikwata n'okirya n'okimalawo noga kasa kikaroti ekirala ekinene kijja nga omwezi guweddeko. Naye ono akwata 6 naga bwe mba nnina emitwalo 6 nga nange tezimala sijja kuwasa kati, sijja kuzaala kati, kansooke nzizannyise. Oyo ow'obukadde 3 naga kati kyateredde. Mwana asooka, mwana ow'okubiri n'ayogeramu awo ne mukyala we namga nze njagala nzaala abaana bonna, nze ebyokuzaala mbimale. Gayi n'atakaayana. Owulira habit. Omukyala asobola okugamba nze njagala okuzaala abaana bonna omulundi gumu, ekyokuzaala ng'ambe mbu kiwedde, n'azaala guno omwaka guli guba gugwako n'ayiwawo abaana. Kati n'olyoka owulira firimu, ono atandika kusoma, ono yalwadde,
onengoye tezikyamutuuka abaana bana kugatta ne mukyalawo naawe oli wa mukaaga tugenda okutunuulira ng'obulamu bwo buweddewo naye ng'omwana yali afuna emitwalo 6 n'alaba nga tezimufunira naga lindako sijja sooka kuwasa kati sijja sooka kuzaala kati sijja sooka kugula mmotoka kati kankwata obusente bwange buno n'atandika okusevinga bw'asuubula bw'agula obubuzi bw'agula obute. It is what you make with the money you get. Ekyo tukyerabira kyova olaba mbagamba nze ng'owa House of Wealth nti ne bw'oba ofuna miliyoni emu nga mu kizimbe gw'osinga ofuna sente ntono ng'abalala bafuna miliyoni 12, 15, 18, 25 paka ku executive director, gw'owa miliyoni emu osobola okusinga executive director w'obugagga nga tubawadde akabanga. Tuyinza n'obbawo emyaka mitono nnyo gwe ng'olina gye bayita financial IQ ey'akabi, executive director wo n'omusinga obugagga. Ekyo kisoboka, nkirabye, abantu bakimanyi, bangi bakikoze. Okitegeera? So tekitegeeza nti nno sente kasita zeeyongera omusaala, kitegeeza bugagga. Era mulekeraawo kyawa mikwano gyammwe, mulekeraawo okuyomba ne baboosi bammwe, mulekeraawo okubeera nga buli kadde ostrivinga, buli kadde oyagala kwongeza musaala. Tandika okulowooza ku kiki ky'ogenda okukola mu sente. Era bw'oba tonnafuna ky'ogenda kukola mu ezo sente tosaba na musaala gukwongeza. Okitegeera? Kuba bagenda zikwongeza owasa omukazi ow'okubiri, oba ozaaleyo abaana abalala 2, oba okole kugamba ogule emmotoka. Okitegeera? Omanyi lwaki abantu bwe babongeza emisaala usually kibalemera ddala okugaggawala? Kubanga nkugambye nti ekisooka sente kibeeranga bwolaba ekibiina nti kasita ogenda mu P3 ebibuuzo bye babuuza mu P3 ffenna abazze ne tujja mu P3 tubeera bapya era bitukwata ne bitunyiga. Bwe tuva mu P3 ne tugenda mu P4 ebibuuzo bya P4 ffenna abazze mu P4 tubeera bapya era bwe babituwa bitunyiga. Bwe tuva mu P4 ne tugenda mu senior 1 buli azze mu senior 1 abeera mupya. Okitegeera? So abantu bonna bw'ava mu grade y'emitwalo 5 n'agenda mu kakadde aba alinnye eddaala era engeri gy'ali mupya akakadde ako kamuyisa mu ngeri gy'atayinza kutegeera kayinza okumuyitamu. Kyova olaba you have to make sure it is what you do in the money, not how much you get. Awo nvuddewo. Namba 4 bye tutamanyi ku ssente. Namba 4 bangi nnyo bagamba sirina ssente zimala kutandika. Abantu balowooza nti waliyo ssente ezisobola okumala atandike project. Bangi nnyo abantu baffe balowooza nti waliyo ssente ezisobola okumala alyoka atandikewo business oba atandike investment oba atandike ekintu kyonna ekigaggawaza. Eyo money myth. Ekisookera ddala olaba ne Bible ekyogerako, kankunoonyeze wano Bible bikula Ecclesiastes 11:4. Ecclesiastes chapter 11 verse 4. Kanjikibirire wano ngikuyitiremu. Ecclesiastes oba mu Luganda omubuulizi 11 verse 4. Ecclesiastes verse 11. Ecclesiastes chapter 11 verse 4. Wano mu message egamba, don't sit there watching the wind. Do your own work. Don't stare at the clouds. Get on with your life. Ono takannyonnyodde bulungi, kangezeeko okufuna Bible yange endala. Njagala tukebere kangezeeko okukebera wano mu Bible yange ey'Oluganda. Omubuulizi
Omubuulizi chapter 11. Wulira mu Luganda omusajja bw'akinyonyodde obulungi. Omubuulizi is Ecclesiastes chapter 11 verse 4. Alabirira embuyaga talisiga, n'oyo atunuulira ebire talikungula. Bano abayaaye bannyonnyola. Okimanyi nti n'abantu bangi nnyo bagamba let me wait for the winds. Empewo eno engeri gyezze obubi bwe nti sijja kusiga, kanjira nnindamu, kannindemu empewo eno eterere bulungi ndyoke ensige. Bagambye nti oyo yenna abeera bubeezaawo n'atunuulira embuyaga, n'alinda embuyaga ennungi mbweterera alyoka asige. Bagambye alabirira embuyaga talisiga, n'oyo atunuulira ebire talikungula. Nti oyinza ogamba ati kangende nkungule kasooli ono, let me go and harvest maize. Naye ogenda olaba ebire nga biringa ebyagala oleeta enkuba noga akanzireyo. Kasita olinda gye bandiise nti oba the perfect time teriiyo. Perfect time teriiyo. Perfect money teziriiyo. Perfect customer taliiyo. Perfect place taliiyo. Gw'olina kutandika n'ekyo ky'olina. Olina kutandika n'ekyo ky'olina. Eyo story eyo simanyi lwaki abantu tebagigoberera. Olina kutandika n'ekyo ky'olina. Ekyo ky'olina kye kireeta ebirala. So abantu abangi kye tutamanyi ku ssente, ogenda n'omusanga ng'afuna emitwalo 10. N'omugamba naye lwaki tosuubula bummonde nti ninze bano kati bano bampa emitwalo 10, bwe ginaawera emitwalo 25 nga ndyoka ntandika in fact kino mukyekwasa nnyo mu kutereka. Oli n'omugamba lwaki tutereka ssente, n'agamba ssente bampa ntono. Ssente bampa ntono. Lwaki tutereka ssente bampa ntono? Gw'olaba okutereka kukwatagana ne size. Oba nenamu ku ssente 1 zino 50,000 nsobola okuzitereka either mu piro oba mu nsawo. Tekikwatagana na size ya ssente. Zino 50,000 nsobola okuzitereka. Guno mutwalo nsobola okugutereka. Okitegeera? Simanyi oba nenamu ku ssente endala nsobola okuzitereka. Okitegeera kyegamba? Ssente tezikwatagana na size. Ne bwe ziba $1 meka osobola okuzitereka. Tolina kulinda ssente nnyingi ozite. Abantu bangi nnyo n'omubuuza lwaki totereka ssente bampa ntono ate ng'ebyetaago bingi. Ng'owulira ebyo ebintu ebyo bikwatagana. Tebikwatagana. Okutereka kwe kukwata ekintu ky'olina n'okissa ebbali, kwe kutereka. Okitegeera? So njagala obeere nga tolinda perfect money otandika okusevinga. Tolinda perfect money otandike business. Bangi kumwe mwagala okutandika business ng'osasudde rent, ng'osasudde abakozi, ng'edduuka lijjudde ebintu. Okwo si kutandika. Nabagamba okwo kumaliriza. Kasita edduuka olisasula rent omwaka mulamba ne lijjula ebintu ng'obirabako n'osasula abakozi, okwo si kutandika. Okitegeera? Okukumaliriza. Okutandika kwe bayita okutandika kwe kubeera n'edduuka nga wasasuddeko omwezi gumu. Kwe kubeera n'edduuka ng'amasa amalala gonna makalu nga mulimu amasangaaga omuli ebintu. Okwo kwe kutandika. Era oli bwajjanga gawaayi kiki ekiriwo nti twakatandika. Amasagaaga 2 mwe muli ebintu mwokka, amasa amalala makalu. Kwe kutandika. Batandika na kasitoma omu oluusi 0. Kwe kutandika. Nemwe temwagala kutandika masomero nti wano wonna tewali baana. Nze saagala kubeera na ssomero nga ninamu abaana 2. Okwo si kutandika. Nasomera primary school gye nasomeramu eri
nga nasomerako ku Imen nga tukyabeera Makindi eyo Imen Memorial School bwe twagenda Mityana ne banteeka mu Trio Primary School. Headmaster bamubuuza lwaki essomero lyo baliyita Trio Primary School kuba Trio means 3, essomero lyatandika n'abaana 3. Nze we nagenderayo nga bali abaana 5. Oyinza okukikiriza eryo? Mityana wali essomero lye bayita Trio Primary School mwe nasomera primary. Trio lyatandika n'abaana 3 naye nze bwe nagenderayo nga lirina abaana 5. Yatandika n'abaana 3 kwe kutandika. Kati abantu kye batamanyi ku ssente bo balina ekirowoozo nti kasita zinaawera nga ndyoka ntandika business. Nga ndyoka ntandika okutereka. Okutandika business, it is a marathon, not a sprint. Mbiro za lugendo luwanvu si 10. Embiro z'olugendo oluwanvu gye bayita marathon obadde okimanyi nti bayinza ogamba marathon bwe baba bagitandika abamu notuula baba batudde, abalala baba batunudde eri, ababa bali eri. Si nti bwe bakola buli wa marathon nadduka bagenda ogamba omwe ayinza notandikirawo n'agenda ebbali n'afuka. Eyo ye marathon. Eyatandise ng'afuka ate asobola okujja n'akuyitako nga masopuulu ekukutte mu maaso eyo mwakadduka ku kilomita 15. Okitegeera? Oba okitegeera kye nkugamba? Okutandika business, okutandika ebintu byonna, it's a marathon. Obadde okimanyi nti mu Matayo Matthew 14 kebera kawo mu Matthew 14:17 Yesu yabuuza abayigirizwa nti abaaye kiki kye mulinawo kitunaaliisa abantu. Abayigiriza ne bamugamba Yesu, all we have are 5 loaves and 2 fish. Lwaki Yesu teyagamba okay abantu bano nja kubaliisa bali bameka 5,000 nja kubaliisa at least nga nfunye emigaati gyange 3,000 n'ebyennyanja 2,000. Yesu yaliisa abantu 5,000, abantu 5,000 yazimbulukusa emigaati 5 n'ebyennyanja 2. Okitegeera? Kati bw'oba olina okukkiriza Matthew 14 siyama birungi weebale kubeera ng'oli mu kibiina ng'ate ogoberera. Bangi nnyo bagamba today you are so clear via network. Mwebale kusaba tugezaako okukyusa bw'eneekola neeyitamu nja kuba ngikozesanga ndi mu gigezesa. Okitegeera? So mbadde njala kuga nti bwe bagamba nti kutandika saagala olowooze nti waliyo perfect amount of money gy'ogenda okufuna. Mbalaba mugamba nti nze bwe naaba sifunye zino sijja kutandika. Ekyo kifuise. Ekyo kyekimu ku bye tutamanyi ku ssente. Zo ssente zaagala otandike. It's a marathon, not a sprint. Kuba sprint ba Usain Bolt balaba bwe bakuba butikitiki 9 nga bamaze. Naye bwe bagamba abasajja ba Kiprotich badduke, bo baddukira essaawa 3. Nayingirako omanyi bwe nabeera Egombe nali nga mugezi mu kibiina okwo si kwewaana, ekyo tukyebaliza Mukama. Kyokka ng'ate neenyigira mu activities endala. Nali entertainer, nali mu debate, nali mu kukuba enduulu eya moral boosting, nali mu music, dance and drama nga ndi muzibu nnyo. Kati olw'okwagala nnyo house yange gye bayita Kintu House, ne ŋŋamba kaŋŋende nkiikirire Kintu House mu marathon. Muwalimu nakomawo bamaze n'oggaba obubonero. Nakomawo
nga bamaze n'oggaba obubonero nze omu ku baasembayo nga njabise nga nkooye maso zanumira wiiki nga 2 nga zisobola ttambula okumanya nga marathon erwawo tuleka ffe abamu kubaddukira essaawa 4 okitegeera waliwo Darius France abuuza Gombe side ki Gombe esesi wali ebutambala naddukira Kintu House kiri ku record nakomawo bamaze okugaba obubonero batandikira ku point 5 ne baddako 35 ne baddako 2 ne baddako 15 ne baddako 10 ne baddako oba 5 ne bagenda kwemu ne bagenda ku half nze najja tebakyagaba points nga n'emmeeza bali muzijjawo n'eryukazijja okitegeera mwana ebyemisinde byankola bubi nnyo okitegeera naye eyo ye marathon kati twabeeranga tudduka fe obuzibu bwe twafuna nga tetumanyi na ruutu tutambula butambuzi batuwa fene bwe tusanga capati tulinamu ssente twagala zigula kabalagala tumugula amazzi tuganywa ne tuzitowa okitegeera kye mbadde njaga okukulaga nti marathon etwala ebbanga ddene sprint eyaba Usain Bolt yeggwera mu butikitiki 9 okugaggawala kwonna it's a marathon not a sprint kyova olaba njagala ojje tonoonya mbu waliyo any amount gy'oyinza okutandisa perfect amount nti ze bwe sitafuna million 2 sitandika saloon bwe sitafuna million 10 sitandika restaurant bwe sitafuna kakadde kamu sitandika mudaala Fauzan Sembatya ow'Engonge enganze ngansanyuse nnyo okulaba siol kitambuza abantu obategeeze so njagala okimanye nti nno money myth number 4 I do not have enough to start a business. You will never have enough to finish, but you will always have enough to start. Njagala okimanye leero sente z'olina zimala okutandika. So kankubulireyo akalala abantu ke tutamanyi ku sente. Dickson Mugabire live from Syria. Muganda wange obulamu bugamba kikyemanya waliwo bomu tukusabira mukama abeere nga asobola okukuuma. Saudi Ali Riyadh Brit Trevor akantu wakatambuza dda webale kubeera wakabi. Money myth ey'okutaano abantu balina ekirowoozo nti asobola okubba ssente n'agaggawala. Jukira twabaddeyo ne money myth eri egamba namba 2 nti buli abantu balina ekirowoozo nti buli mugagga abeera mubbi. Naye ate waliwo money myth kye tutamanyi ku ssente. Abantu balowooza osobola okubba ssente n'ogaggawala. Muganda wange kasita ogeza n'obba ssente zikulaba. Zigenda kukuddukako naawe ate engeri ssente gye ziddukamu gyewuunyisa. Toyinza kumanya ssente gye ziddukamu naddala nga wabbye enzibe, naye zonna zikuddukako n'oggwanamu. Kankuwa ekyokulabirako. Wali weebuuzizza lwaki buli kiisi gwe bagamba nti nno mubbi wa ssente asigala okuyimirizaawo obulamu bwe? Buli kiisi gwe bagamba nti oyo mubbi nga mugagga asigala alina kubba okuyimirizaawo obulamu bwe. Wali okigenderedde nti kasita ageza nabba
almost amount yonna gy'abbye abeera ng'ali mu bbanja lyeyo amount nti asigala ate yeetaaga ssente nnyingi nnyo. Mwalaba prison break omusajja yagezaako kibalaga nga bwe kirina obba nti buli lwogeza n'obba ssente ate olina okuteekawo ebintu bingi nnyo osigaze just zobbye. Gamba nga ekikoosi ky'abantu bobbye nazo onooba research olina okusigala basigala balya oliye mwenna mugenda ne mubba ssente muli abantu abo ne mubba ssente ne mubba miliyoni 10 ne mwegabana 2 okawulidde mubbye actually kanjogere na ssente nnyingi mubba miliyoni 10 nga muli abantu 5 buli omu ne yeegabira 2 mwena ne mufuna 2. Okimanyi nti bano abasajja abasatu abasajja abasigaddeyo abana omu ku bo buli lwayavuwala ezize ng'azikozesezza bubi asobola obbakubira essimu n'abagamba bannange obwavu bundi bubi mumpeereze ku ssente neetereeze oba si kyekyo nze mbalaba muli mu kucakala nja kubawaayo. Okimanyi nti bakisobola kyova olaba teriyo ababba ssente tebagaggawala tusobola kuzibba n'ogaggawala. Ekisooka tunuulira omuntu gwe bayita omugagga oba omuntu ali wealthy. Omuntu okubeera omugagga ng'oli wealthy obeera n'emirembe peace of mind. Okitegeera peace of mind okitegeera n'otambulawo ku street toyina gw'ogamba nti ajja kujja nkuba akatayimbwa. Okitegeera peace of mind otambuze ekintu kyo wakifumba peace of mind. Naye abasajja kasita bageza ne babba ssente olina okuwa accountant ssente atereeze ebitabo. Okitegeera olina okuwa akawunti atereeze ebitabo kyokka ezo ssente z'omuwaako buli kadde abeera aku blackmailing agamba waayo nfunye ekizibu kino sooka onyamba onyongereyo ssente bw'oba tonyamba mune nja kubimba okimanyi nja kubyonoona n'omwongera. Kati olw'okubanga exit yazo tosobola kugigererera kyovula toyinza gaggawala ng'ozibbye obaako mukayize. Ffe abakola ssente zaffe kati kankikulage lwaki ababba ssente tebasobola gaggawala. Ssente bazikoze nga olumala okuzikuŋŋaanya gwe kennyini gwobeera ne kontro ey'okuziremesa engeri gye zifulumamu. Kati nze bwe nkola wano akasente kange okitegeera bwe nkola wano akasente kange mukwano gwange yonna gy'ali asobola okunkubirako n'aŋŋamba nina ekizibu wano mpaayo ssente biki nebuga nina byenna plannings okukozesa ssente sijja kukuwa. Abantu bonna ne bakuba essimu nga nze ndi mu kontro naye mbaga sisobodde kuyamba kankuyamba omwezi ogujja kankuyamba omwaka ogujja kankuyamba ebbanga erijja nze ndi mu kontro. Naye obuzibu bw'ababba ssente bwe batamanyi nti kasita ogeza n'ozibba you lose control for its movement. Bw'ogeza n'ozibba ssente n'ozibba gwe kennyini azibbe you lose control of its movement. Lawyer wakubira bukubizi simu n'agamba bano abasajja balina evidence emala nti gwe wababbye. Bagamba wababbyeko biliyoni y'essente naye bagamba nti senga bafunako 8 basirika baweeko 8 tusigaze 2 tebiriza wabbye kawumbi kalamba lawyer na convincinga n'owaayo 8.
lawyer bw'amala kukonvinsinga n'owaayo olunaana lawyer ng'agamba nti naye kaatwaleko 20% ze miliyoni 2 akawumbi kaweddewo. Obukitegera kye you lose control of its movement. Awo bwe buzibu bobye nabo buli kadde babeera bagamba sooka otwongereyo. Bw'oba totwongedde ffe tugenda mwatuwa ssente ntono ffe tugenda kubira tubagambe. Okitegeera. So kyenva mbasaba bw'obeera ku mulimu ne bakukubiramu pulaani, abo bennyini abaleese pulaani bagenda kukuleetera gasiya tomulabanga. Kola akasente akatono osigaze kontrol ya movement yaako. Bo baleke bakole nnyingi nga bazibye kuba tunuulire. Nze mbeera ku TV okwo ne ntunuulira abantu. Oli yabba biliyoni, bwe yabba biliyoni kati emufuukidde obuzibu. Gye yazibira tetwaliyo n'obimanya tetwabimanya ne bamuleese ku NTV akawungeezi. Akankana bw'atyo ogenda okutunuulira be yeetoolodde balooya bonna agenza abawa ssente ng'abawa ssente bamukuume tebamukuumye, n'aliisa poliisi emukuume temukuumye. Okitegeera kigamba. So muve mu okubeera n'ekirowooza. Ben Eric agambye, actually onansanyusiza nnyo. Ben Eric agambye, I totally disagree with you. All it takes on theft is the brains and the time you take to withdraw from the game. You really think you can steal and withdraw from the game? Bakulimba. Waliwo story ojagenda ogisome mu Quora. Omusajja yalinga mubbi wa banks nga aziba for the thrill of it, olw'okunyumirwa obunyumirwa. Najja na Beno Bank n'agenda nga tebamukutte. N'agamba kati mbimaze. Kubanga yafiiringa nga guilty n'agamba mbimaze. Yali ali awo muganda we n'abeera ng'alina ddiiru gye yeetaaga nga yeetaaga ssente. N'amutuukirira n'amugamba nti nkubuulire neetaaga ssente. Bwe yamugamba nti neetaaga ssente, ono omusajja n'alabanga engeri yokka gy'ayinza okufuniramu muganda we ssente kuddamu kubba. For the one last time n'agenda n'addamu n'atunuulira bank. Bwe yaddamu okutunuulira bank n'addamu n'agiraba bulungi n'amanya eno gye nnina okubba ntaase muganda wange, era n'agenda n'agibba. Bwe yagenda n'agibba, omanye ekyabeerawo, n'omukwata tebaamukwata. Muganda we ssente n'azimuwaako portion. Bwe yafunako portion eyo muganda we n'agenda n'investinga mu kiri ekintu kye baali bamusabye okuteekamu ssente, ne kitambula bulungi n'akola ssente nnyingi. Naye muganda we n'abeera ne guilt kuba yatandikanga okugenda okusaba. Bwe yatandika okusaba eddiini n'emuyingira bulungi, n'atandika okukonfesinga. Bwe yakonfesinga nti bannaye mpulira sirina mirembe, buno obugagga bwe nnina, muganda wange ssente yabba nzibe, yabba na banka, muganda waani? N'amuwaayo. Omusajja ne bamunoonya nga ye yabba banka bulungi, ne bamusiba. Baamugamba aleete ssente ezo ze yali yabba. Omanyi bwe oleeta ssente z'obeera obbye banka basala ku ssente syo nga taziina, nga wayiseewo ebbanga. Okitegeera kye gamba? So ssente zirina amateeka gaazo. Gweoyinza okugamba you have withdrawn. Lwaki abasajja bakola firimu eziri based on real life story nga batulaga nti buli kiisa abeera nga mubbi mu firimu, bamusanga nga yamala, bamusanga na mukyalo eyo, ne bamugamba nti
wabimala naye twagaloddemu otuyambe. Lwaki abasajja bakireflectinga nnyo mu movies? Gwe teweebuuza lwaki? Yino omwana agirese Steven Semwanga, let me watch Mad Money. Bino ebintu byebyo abasajja kyekimu nga bwonoga nti wali detective wa CIA mbu n'obivaamu otya. Kibeera kyakuyingira nga it's a habit, it's part of you. Era bw'oba tokettedde gavumenti otandika okubeera ng'oketta muwalawo abalenzi bayagala okuleeta mbu bayagala ofumbirwa. Okitegeera kyekugamba? So abantu bonna babbye ssente ne balowooza nti alina obwongo agenda zikontrolinga ogenda okutunula. Ye lwaki tugenda wala? American Gangster is based on a true story. Genda olaba American Gangster, it's based on a true story. Frank Lucas yali mu New York nga is a gangster. Atunda njaga nga sente alina bweziti nyingi. Okitegeera? Frank Lucas bwe yafa sente nazire obugagga bwonna n'abulekera oyo omusajja yali right hand man we Denzel Washington ye yali azanya party eyo. Ojjukira nti Denzel Washington yali asasudde poliisi ng'ebintu byonna bitambula bulungi, naye omu ku baana be yajja mu kyalo. Omwana gwe yajja mu kyalo yajja ku pate n'akyamuka, bw'akyamuka n'alyoka bayiwa omwenge ku kapeti ey'ebbeeyi. Denzel Washington n'anyiga n'amukuba. Omwana oyo yanyiga n'agenda n'abuulira poliisi ebintu byonna, ekintu ne kiyulika. Okitegeera? Catch Me If You Can, zino zonna firimu ziri based on true stories. Kati gw'ogenda n'olowooza nti mugenda kubba leero muterere. Genda okebere, laba zino saga zetulaba wano. Abo abasajja ababba ssente wano babeera basajja basomye, babeera basajja bagezi. Okugamba nti oli ye accountant nga alina SCCA, obwongo buba bungi. Naye bagenda okulaga nti ebibalo waliwo ayinza n'agenda oba n'atwala n'aka girlfriend oba Dubai n'akabuulirira eyo ne katandika okumusabanga ssente nga bukamuteeka ku disclaimer nti nja kubyogera. Okakkana mwana nga kyabise. The whole entire world is connected. Nga bwolaba nti kati abantu bali Abu Dhabi, abantu bali Sharjah, abantu bali Kuwait, bali mukulaba Newton, nze ndi wano Kanjokya. N'ensi bwetyo bweri connected nti ogenda n'olowooza nti bw'onobba ojja kivaamu weekweke, bakulimba. Ssente zibeeranga kutta muntu. Kasita ogeza n'omutta mwana toyinza kumanya nabikukwasa. Omuttira mu nsiko naye ogenda oyingira ebbaala ng'obusaayi bwasammuse kuno. Ali ku counter yagamba naye oyina omusaayi. N'olyoka ogamba bandabye batya. Laba ekiri mu Bank of Uganda. Ye lwaki tugenda wala? Laba ekiri mu Bank of Uganda. Laba ekiri. Tulina example nyingi. Laba ekiri mu public service. Abo abasajja abo basajja bakulu. They are wise, they are intelligent. Ne mwana sente z'abafuukira kizibu. They are wise, they are intelligent. Ate babadde bakikoledde ebbanga. So money myth kisuule. Okitegeera? Toyinza gamba human beings we are naturally imperfect. Omuntu gwe nnyinza okukkiriza nabba ssente ne kiyitamu bulungi ye muntu ng'atrainingiddwa. Abantu ng'atrainingiddwa CIA, British Secret Service, ne bamutraininga bulungi n'amala emyaka gye 2 nga bamutraininze kubba. Kuba bo babatraininga n'abeera nga n'olimba takyalimba. Ng'asobola okwogera ne mumuteekako ebyuma ebikebera oba alimba. Ezo zonna ziprompta nga talimba. Beba abantu benyiza okulowooza nti basobola. Naye ffe human beings nti gwe nange wano abandaba. Man, sente ziyinza okukola ekintu kyotalaba. Kati agamba nti let's talk about people who steal it with targets or aims. The brains are very important. Anti kati kyekimu era buli lw'obbanga bw'ozimba otuuka ekiseera ne babikima. Kuba toyinza kumanya kakika konye. Okitegeera? Toyinza kumanya kakika konye. So njagala genda ku namba 6 bye tutamanyi ku ssente. Nja tunuulira butunuuzi n'abantu baffe bano betulina betugamba nti abo bagagga. Okitegeera? Obeera oli awo nga basoma kisikandu ffe naawe gye tutaamanya.
bagenda okuga aha mujjukira wano omusajja yalina miliyoni 9 wansi w'ekitanda mukozi ye yazisanga oli yalina miliyoni 9 wansi w'ekitanda mu kisenge kye toyinza nakumanya mukozi bwe yatuukayo omukozi ye yazisanga mwana toyinza kumanya nga Bible bw'ekigamba nti ffenna tulinga ekyennyanja ekyo kibeera mu mazzi nga kyakabi naye tekimanya ddi lwe kigwa mu katimba. No one knows. So njagala kwogera ku ekirala kye tutamanyi ku ssente era kyagala okwekuusa ku byagala faananamuko ne ku kyennayogeddeko emabegaawo nti abantu balina ekirowoozo nti asobola okugaggawala mu get rich quick scheme. Get rich quick scheme. Get rich quick scheme. Get rich quick scheme. Get rich quick scheme tegaggawaza. Tosobola kukola bugagga mu get rich quick scheme. Kubanga amateeka g'essente tegatambula gatyo. Obadde okimanyi nti fenga abantu we are fast, fe tuli impatient n'ezo ssente zijjira mu kasoobo. Obadde okimanyi ekyo? Fenga abantu we are impatient, we want ebintu tubyagalirawo era otunuulira omuntu ng'ali mu restaurant akola order emmere bwebwayo n'akuba emmeeza bw'ajja n'akebera bw'ati ng'alina message gye yaweereza. Okimanyi nti omuntu akuweereza message eyo gy'akuweereza ku WhatsApp n'ogisoma n'oyagala ogirowoozeeko naye bu blue ticks eri bwabulaba n'akuddamu why are you blue ticking me? We are impatient as a people. Naye ssente zo zaagala kujja mu kasoobo. Ssente I do not know anything as patient as money. Ssente zitambulira mu slow motion. Obulamu bwa ssente bwa slow motion. Era abantu abagaggawadde bo bakimanyi. Njagala osoma obutabo bonna abagagga bwe bawandiise bajja kukugamba it usually takes emyaka 2 to build $1 million. Abagagga soma abagagga mu America, soma ku bagagga mu Israel, soma ku bagagga mu Europe, soma ku bagagga ne bojja no interviewing abagagga mu Uganda bajja kugamba obugagga okuzimba ssente ezo okuzizimba bagambe nti wuyo binojjo emyaka ngaaga omukisa gukwata kukwasi n'ozizimbira mu 15 abamu balirake ayinza ndooza pasentayiro abatone myaka nga 10 kyova olaba abagagga abasinga obungi senga ogenda n'obakebera ku rich list y'ensi abagagga abasinga obungi basajja bakulu abo ba Bill Gates basajja bakadde. Bill Gates, Warren Buffett, ba Ortega, ba Koch brothers, laba ba Trump ba myaka 7, ba Richard Branson, basajja bakulu. It took them time. Abagagga abato tulinayo just babale. Ero jaleta ba Mark Zuckerberg owa Facebook, ojolete bali abavuka abatututu abalalalawo bakola obuntu twawo mu Silicon Valley. Naye bali abasajja ba Walmart sente bazimbire ebbanga emyaka ngaaga nti kasita ogamba nti kati nzitandise n'ozitandika at 23 n'ogamba kanzinoonye zijja kujjira mu mitendera kasoobo. Edward Kabunga agambye ye yasoma ku Dangote. Dangote is the richest man in Africa. Ye zamutwalira myaka 3. So njagala okimanye nti tosobola kugaggawala mu get rich quick scheme. Kamukalya kamutekalya era ndaba abavubuka abafe wano tokulaba ne betting ono baagala kumuwera. Waliwo mu bwongeri ekintu ekyezinzeeyo nga kikugamba nti
osobola okukwata esiringi 10 ne zikuwa akakadde akamu. Banange get rich quick scheme. Get rich quick scheme. Eyo no rule gyeri mu bya gold. Eyo rule number 5th law of gold. Gold flees the man who would force it to impossible earnings, or who followeth the alluring advice of tricksters and schemers. Okawulidde? Tricksters and schemers. Omusajja najja naku oli mu Uganda omaze emyaka 5 onoonya ssente tonnagaggawala. Omusajja najja n'akusoma. Newton bangi bazifunye mu bet. Do research but on luck. Muganda wange Hakan Digi, okimanyi nti degree yange esooka eri mu statistics. Betting yenna atambulira ku statistics. Okitegeera muganda wange. So I'm not against betting companies. Ogusimu si enkola yange. Nze nja kukuyisizaawo kinaakukolera. So mbadde njaga kugamba get rich quick scheme. Sina betting yokka. Lwako tukozesa kigambo kya betting. Naye ngamba omuntu najja n'akusomeramu nga oli mu kukola leero. Oli mu kukola leero bakuwa $50,000 mu mwezi mulamba mu nnaku 3. Mukama waakuwa $50,000 mu mwezi mulamba. Omusajja aleese eddiiro ayagala kukuwa $50,000 egenda kufunira kakadde mwezi eddakiika 3. Awo oba oli mu betting. Okitegeera? Okitegeera muganda wange? Kiba kiganye. Get rich quick scheme teyinza kukuyisaawo. Abantu bangi bakyababba lwa get rich quick scheme. Nze nababuulirako Mukama yannyamba nnyo nti get rich quick scheme nagiyiga mu 1993-94 nga ndinga mu P4 nina obusente bwange bwenkola mu bizinensi yange ey'akagaali. Okitegeera abasajja ne baŋŋa akantu kalya kanu tekalya. Bw'oteekako 2 ofuna 4,000, bw'oteekako 4 ofuna 8, bw'oteekako 5 ofuna 1,000, bw'oteekako 1,000 ofuna 2. Nenkwata zonna ze nalina nenteekako n'abikula muvubuka wakalese wano. Awo Mukama yali ansetinga apo mmanyire ddala nti kuba ssente zange zannuma. Tebereza omwana wa P4 okubeera n'emitwalo nga 2. Okitegeera? Mwami Bukenya akijjeyo bulungi. The 20-year time includes paying fees in terms of learning and failing. Okugaggawala kuno baakukola nga kwakugenda mu kasoobo. Otandika n'emitwalo 10 ne giva mu 10 ne kigenda mu 15 ne giva mu 15 ne kigenda mu 22. Bwe giva mu 22 ne kigenda mu 37. Bwe giva mu 37 ne kigenda mu 45. Bw'ogenda mu 45 ne bakubyaza amaanya 15 n'oddayo ku 3. N'okomawo n'ova ku 3 n'ogenda ku 45 n'ogenda ku 5 n'ogenda ku 7 n'ogenda ku 8. Oba oyingira kakadde
ne bakubba oba n'olwaza n'okomawo ku 7 n'ova ku 7 n'ogenda ku 9 n'ogenda ku kakadde kamu emitwalo 2 n'ogenda kamu kitundu n'ogenda kamu 8 n'ogenda ku 2 n'otandika okuzannyira mu 2 kitundu 2 8 3 4 n'oyagala okuleeta patina ng'owezezza 5 n'asooka akubbako kamu kitundu n'okomawo ku 3 kitundu n'ova ku 3 kitundu n'oddayo ku 4 kitundu n'oddayo ku 6 n'ogenda ku 10 n'ogenda ku 11 12 15 18 oba oweza 2 bwoti ebyamaguzi ne biyiika oba ne bakola batya n'okomawo bwe batu bwe bakola ssente. Era buli lw'owulira nga eyo progression gy'ensomye si muntambulira bakulimba ezo zigenda kuyiika. Okitegeera kyenkugamba abo ne bwabeera Bill Gates ne bwabeera Richard Walton ne bwabeera Carlos Slim Helu ne bwabeera Richard Branson ne bwabeera ani Richard Branson genda osomeke akatabo ke kaga School It Let's Do It yakola Virgin Music nekola n'afuna idea nti asobola okusala n'ava e Bungereza n'agenda France n'aleeta omuziki nga bwagutunda yali tasasudde musolo bwe baba bakwata si kubatwala kumpi mu kkomera ne baba n'asooka ataddayo. Okitegeera Hamza Spencer Marte tukulize ku new office abantu tulina space nga zinyo. Okitegeera tulina space nga zinyo abantu tugenda ne tubagamba nti tuli ku floor namba nga balowooza tusaaga. Ogirabye ssebo awo wonna House of Wealth eyo yonna floor namba tuli wano eyo yonna floor namba kati tuyingidde mu House of Wealth. Tukomyewo ku mpewo badde nino batangazaamu. So mbabuulira baganda bange nti get rich quick scheme obwo si bwe bugagga bw'oyinza ozimba tebujja bana musingi. Obugagga obulina omusingi kwe kubeerako n'emitwalo 10 n'obeerako mu obwo obwavu n'otandika ovaluinga ssente nga tozirina n'ojjanga ozirina n'omanya emikwano n'omanya enkolagana z'abantu kwegamba otambula nga bwodde emabega naye ekikulu kyakugenda mu maaso ebigere 5 n'odda emabega 2 awo kiba kikola. Oluusi ensi eba eyagala nakuzza mabega ekukubira eddala otambula ebigere 5 yekuzza emabega ebigere 7. Okitegeera. So njagala mubeere nga mukimanyi nti ffe abantu ba human being tuli impatient but money is patient. Sente tezibeera impressed na muntu kyovula zo tezipapa. Okitegeera sente tezibeera nkaawo neziga buli omu zisobola okumuviira zisobola okukyala ewa Newton Buteera baleero nezikeera enkya nezigaa tezikyayagala beerawo buli lwe ziraba nga nnyingiddemu empisa gye zitayagala zo nga zivaawo sente awo zo nga zivaawo. So get rich quick schemes Abanauganda bababbyeko sente nnyingi mu get rich quick schemes. Omuntu ofuna omusaala gwa kakadde kamu omwezi oli najja n'akusomeramu nga akakadde kamu ogenda kafuna mu wiiki. Wano waliwo kampani baali bagiyita D9. Kati D9 yo kye yakolanga yagambanga abantu nti oba bwewaayo sente tugenda kuwanga eno interest buli lunaku. Omuntu bagamba nti bw'oba wakakadde bagenda kuteerangayo oba emitwalo obanga mukaaga buli lunaku. Abantu bagenda okulaba nga bwakubisaamu akakadde kavaamu sente tozirabanga
ne balyoka bagamba wano we wali eggezi baabo bonna bagenda okumaliriza ng'ate bamaze omanyi kigenda okubakuba nga bayingizaamu famire bayingizaamu emikwano ne kibeerera ddala kikambwe. Rita Namwanje webale kusiima. Knowledge is power for real. Rita Namwanje nakuweereza inbox, simanyi oba wagisoma kubanga wali olina service gy'oyagala, nenkuweereza inbox naye si kyoba wagisoma. You could check your inbox. Mukisa Alex agamba Newton, my workmate is so jealous that why is your target audience Uganda speakers only? My audience is Uganda speakers only. Nganze kenyini njogera Olufalansa n'Oluwarabu. Kati gwe Mukisa Alex ebintu obimbu ekibuuzo kimbuuzizza mu Luganda bwe kenyini ogambye Newton, my workmate is so jealous, that's why is your target audience Uganda speakers only. So Mukisa Alex, are you a Luganda speaker only? Why have you asked your question in English? Ekinjogeza Oluganda mutemwakitegeera. Nabagamba nti mu Uganda the business language is Luganda. Oba okyagala oba tokyagala, the business language. Mwe mugende mutereeze ebya national language byammwe biki, all that rubbish, oba ebya tugambe East African language ebere Swahili, all that rubbish. But the business language in Uganda is Luganda. Okitegeera? Obadde okimanyi nti Uganda kigambo kya Luswahili kitegeeza land of the Ganda. Obadde okimanyi nti Uganda erinnya ly'ensi yaffe kigambo kya Luswahili to mean land of the Ganda. So Oluganda temuluzanyisa. Bw'oba oyagala okukola business wano, ebyapa ebya private mile ebitambulirako akasimbi biri mu Central Region mu Buganda. Kati wemanja ko bayigiriza okuzimba sente eryaddala muve mugali amataka agali communal simanyi biki njagala mubeere nga musobola okubeera steady. Abayindi bajja wano Kampala Road bo bamanyi Oluganda. Jebale sebo nkusalireko ebintu byakendedde beeyi. Bweteyo ye beeyi bwegenda obuuze bayiga Oluganda mwe mulemedde mu nnimi zammwe. Tomanyi lwaki Airtel eva India nejja wano negamba paka weewole. Gwe tonnakitegeera lwaki Airtel egamba weewole. Tomanyi lwaki MTN ereeta gundi namba negatweweeko. Funa saizi yo mwe temutegeera bitambula mu nsi. Luganda is the business language. Wall Street ye Uganda eri mu kikuubo. Genda mu kikuubo mbulira olulimi lwe boogera. Olaba Naluwa Park bagezaako okuleeta mbu Oluswahili. Bakugamba ssebo weeyongereyo wano tuweereze ebintu nsaliraako forex bureau erirudawa nga sikuwulidde yongezaako biki banyongereko naye wano museera tugende eri. Kati omuntu yenna agamba mbu tamanyi Luganda. Abantu aboogera Oluganda mu lino eggwanga bali obukadde 6. Okitegeera? Abantu abo obukadde 6 funayo mukwano gwo akunnyonnyole. Mulabye ebifirimu eby'ebiyindi ne babitranslatinga, mulabye ebinigeria ne babitranslatinga. Kati leero mufune nange emboozi gye mbawa mu Luganda babibatranslatingire, amagezi galeme kuyitako. Njagala buli omu ambuulireyo ku bye yakayiga kuba njagala kuleeta ekisembayo. So njagala babuuza money myth. Nakubuulidde eyasoose nenkubuulira ey'okubiri nenkuwa ey'okusatu nenkuwa ey'okuna nenkuwa ey'okutaano nenkuwa n'ey'omukaaga. Njagala muzimbuulireko muzintayipingiraawo nzirabeko. Bwe muba temuwera bantu bangi bandaga nti no mubadde mu kibiina nga mubisoma. Ey'omusanvu sijja gye bawa.
njaba siibula busiibuzi okategedde njagala kulaba ng'okuva lwe wazze waakayigako mmeka bye tutamanyi ku ssente. Money myth kyekintu nga ŋŋombo abantu balowooza nti kyekituufu naye nga munensi kyekituufu. So money myth kiriwa ku bye twakayiga okuva lwe twatandise kyenjagala ondage. Kati mwe abazereeti osobola okwogerako myths ze waakayiga mwami Bukenya mwe abazereeti D9 get rich quick scheme bantu baluzinga sente. Njagala kumanya buli omu ng'awoza ffe twakajja kale bwemba mugaa twakajja buli omu yandibadde ambuulira kyayize bwe batwe basomesa. Leero nzirayo ngenda kuddayo okusomesa e Makerere okitegeera nabagamba nti okusomesa sisomesa wano ku Facebook nsomesa ne Makerere ate nsomesa baana ba masters sisaaga okitegeera. Kati omusajja asomesa masters ne mbasomesa ekintu ekizibu ennyo eri mbasomesa ebintu nga bigumu security protocols data encryption nga bigumu okitegeera naye nenfuba olaba mbimenyamenyamu. So bwe nfiisaawo akadde kange nenzija negamba nti really kanzije mbeeko kyenkusomesa njagala obeere ng'ondaga nti naawe olina kyoyiga. Kimpa amaanyi kuba eno shot eri sponsored eno shot eri sponsored. People are impatient but money is patient. Nambanya tulina okutandika nekyolina si kulinda kuweza. Sente zigumiikiriza abantu tebagumiikiriza. Steven Semwanga simanyi weddira ngonge nganzi oli musajja mugezigezi. Renting does not mean you're poor. Money myth. Money myth that you need a lot to start. Ekyo kyonna kya bulimba. You need a lot to finish but you need very little to start. Nayogedde dda ku myths endala abantu nga siziraba. Myths ziriwa? Ate kansuubire nti musharinga video kubanga twagala abantu baffe abalala nabo bayige. Money myth. Myth nti get rich quick schemes are wealth creating schemes. Bakulimba olimu omusajja mugezi nnyo. There is no shortcut. Catherine wasomye bulungi nnyo. Ekibiina kibaddemu abantu magezi. Any amount of money can be saved. Rita Namanje wasomye nnyo. You don't need a lot to start. Moses Nsereko wasomye nnyo. Tewaliyo sente ntono zonna zisobola okutandikira. Wealth takes time. Wealth takes time. Ako kakulu. Wealth takes time. Wealth takes time. Kugagawala ng'oli muto. Pozi nga bazikuzaaliddemu nga bw'olaba bakabaka oba ng'oleese ekintu ne kikyusa obulamu bw'ensi nga bw'olaba Facebook bwe yakyusa obulamu bw'ensi. WhatsApp, Facebook olaba nti byakyusa bulamu bw'ensi omusajja n'alyoka agagawala naye ebintu ebirala byonna nti oli musuubuzi kuvumbeya nti olima kutoba nti otandiseewo ssomero kutoba hakandij sente enzibe tezigaggawaza oli mu kibiina. So njagala House of Wealth engeri gye tulina nti omulamwa gwaffe gugamba a financially free Uganda. Twagala omuntu abeere financially free. Saagala obeere ng'okuze ng'ate sente zonna z'ozimbye olina oziwa balooya, olina oziwa omulamuzi, olina oziwa poliisi ng'olyoka obeerewo ku nsi. Ebyo si byagala. Njagala obeere ng'olina sente ezikumala okubeera ne famire yo ne mikwano n'obulamu bwo obukweyagaza. Olina savings, olina investments, tolina kubanja. Okitegeera yeyo gye bayita financial freedom.
sentence zibe tezigaggawaza. Money is patient. Chiweru Samuel, big up to Institute of Statistics. Hey, don't need a lot to start. Asphalt charisma. Salary increase doesn't mean you have become rich. It is what you do with the money. Bira Magi, the more money you get, the more the problems. Uli mugezi nnyo obadde mu kibiina. Bw'obeera ate ekyo ne BIG rapa yakyogera. Bw'obeera ng'oli mu 5,000 ne bagamba ogenze mu 7. Omwana we atandika okufunira alaje kukana akasomero. Omukyuse omutwale mu ssomero eddala. Ate ng'okukyusa essomero muganda wange obimanyi. Lawrence Villa agambye you don't have to steal to get rich. Checho. Renting doesn't mean you're throwing away money. Start small, think big. Stealing won't make you rich. Eric Mulimuchivina. Getting much salary is when you can start well. There is no perfect time to start. Chiweru Samu badde mu kibiina. Obugagga babuzimbire ebbanga ziwa Richard badde mu kibiina. Money comes in slow motion. Sente zijja mu kaso. Era buli lwolaba nga zizze zipapa manyi oli in big trouble. Sente zijjira mu kasoobo. Oyinza n'olowooza tezijje naye nga zijja. Ate ojjalaba nga neeyo yenkola ya Mukama. Mukama ngaddiramu ansa mu kasoobo. Mukama n'omusaba nyamba mponyeza gundi. Ngagamba ku ddiiru ki ajja mu kasoobo. Money moves in slow motion. Money stolen cannot be controlled. Kana kulya Ayubu webale kubeera mu kibiina. Money stolen cannot be controlled. Tosobola bali be wabbye nazo be batandiko zivuga. Takes 20 years to be really wealthy. So kati obugagga butandikira ku myaka nga 28. Ojja kuba ofunye lesoni nnyingi abakubbi obategedde. Okitegeera. Stolen money will never belong to you. Wealth takes time. Ecclesiastes 11:4. Okulinda mbu era no mu Luganda tulina linda kigweyo yafumita mukira. Kaninde wanegweyo bulungi ndyoke njifumite oyo ye baga yafumita mukira. So there is no perfect time. There is no perfect money. Everything akokobeera oyinawo. Polani Moria agamba, I'm from India. Big salary does not guarantee you can be rich. Nabuza, where am I from? I'm from Uganda. In Buganda. Abanoonya basange wano mu kibiina anti Mr. Newton yasomesa we bamuyise Al David Mwesigwa. Okay, kandeeta akasembayo tuve ku kyalo kino. Abantu bonna okimanyi nti abantu ffenna tugenda mu ssomero ne tusoma obusawo. Abantu ffenna tugenda ne tusoma obusawo. Oli bw'amala okusoma obusawo bamuwa title ki? Bamuyita dokita. Oli bw'amala okusoma obwalooya bamuwa title ki? Bamuwa afuuka. Oli bw'asoma law nga bamuyita lawyer. Oli bw'asoma accounting nga bamuyita accountant. Oli bw'asoma agriculture afuuka farmer. Okimanyi nti nno tetulinaayo ssomero oli gy'agenda n'asoma ssente. Tusoma byekuusa ku ssente ne tetusoma ssente. Njagala obeere ng'owuliriza ensonga esembayo gyenfumba. Teriyo ssomero litugarantinga nti wuuyo bwe yamaze okusoma ssente. Kubanga buli lwogenda n'osoma degree ya law bavaayo bagikuwadde nti you are a lawyer. Eroge n'ogenda ku LDC ne bagagenda mu kooti. Bw'ogenda n'ogamba nti no njagala beera musawo, ogenda n'osoma obusawo ne bakuyigiriza okusala abantu ne bakuyigiriza engeri gy'oyinza n'ovaayo nga bakuwadde ebbaluwa nti oyo musawo, oyo accountant, alina SCA, oyo IT. Netiri ayinza tulaga certificate ye nti ya ssente. Teriyo University of Money.
nti olw'okuba nti teriyo University of Money, abantu bonna balina ekirowoozo nti mu ngeri yaabwe bagezi. Omanye abantu bwe baba beetaaga okutaputa ebyamateeka bayita looya, bwe beetaaga okutaputa ebibaluma mu mibiri ne bayita omusawo, bw'aba ayagala okumanya lwaki kasooli we takula n'ayita agriculturist. Kati lwaki mwenna mulowooza nti ate bwe kituuka ku ssente gwenga ku lulwo gw'osobola okukimali, gw'osobola kwegamba osobola okukyemalira? There is a money myth nti ffenna tulina entegeera mu ssente, era ne tulowooza nti tusobola okumalako ku lwaffe bwe kibeera nga kyekuusa ku ssente. Ekyo kye kimu ku bantu kye batamanyi ku ssente. Ssente kye kintu kyokka kye bakoze mu nsi nga tosobola kumalako wekka. Lwaki Bill Gates yasinga ssente naye mukwano gwe ennyo ye Warren Buffett, the world's greatest investor? Lwaki Bill Gates yasinga ssente mu nsi naye mukwano gwe ye Warren Buffett? Lawrence Ellison owa Oracle musajja mugagga naye mukwano gwe ennyo yali omugenzi Steve Jobs owa Apple. Tosobola ku ssente kumalako wekka. Mu Luganda tulina olugero olugamba nti abagagga n'abagagga baagalana. Ekirevu kijja ne kikwatagana n'enviiri. Ekirevu kijja ne kikwatagana n'enviiri, era abaami abo mubamanyi abayina akaviiri ne kava eno cacacacacaca ne kajja ne kakwata wano. Wano nawo waliwo obwoya naye tekakwate. Ekirevu tekiva eno ne kijja ne kikwata wano. Abagagga n'abagagga baagalana. Ekirevu kiyita ku kisige ne kijja ne kikwatagana n'enviiri. Gwe wenna ali eyo ng'olowooza osobola okugaggawala n'ogenda mu maaso mu byensimbi. Simanyi birabye mugoba era sirijja wano ne mbabuulira kugoba bintu birala, ebyo sibimanyi, nze mbabuulira ku ssente. Gwe wenna alowooza nti osobola okututumuka n'osukkuluma mu byensimbi ng'okyemalira wekka, n'opulaningira savings zo, n'obeera ng'omanyi bizinesi by'onookola, n'omanya by'onooinvestingamu, n'omanya nga teweebuuza. Toyinaayo kojjaawo gwe weegomba akoze ensimbi n'ogenda n'omwebuuzaako. Toyinaayo mukwano gwo gwe weegomba ng'omulaba agenda mu maaso mu byensimbi n'omwebuuzaako. Toyina jjajjaawo, toyina antiwo, toyina maamawo, toyina house of wealth. Tonnasimba layini yakugaggawala muganda wange. Katugendeko mu Proverbs 11 chapter 14. Proverbs chapter 11 verse 14. Kanjinoonye wano mweno bwe neegimpa obubi nga ngenda mu eri eddala. Kano ke kasembayo. Proverbs 11:14 egamba bweti, without good direction people lose their way. The more wise counsel you follow, the better your chances. Okawulidde, without good direction people lose their way. The more wise counsel you follow, the more wise counsel you follow,
Without good direction, people lose their way. The more wise counsel you follow, the better your chances. Kanjirete mu Luganda, engero 11:14. Okulungamya okw'amagezi nga kubuze, abantu bagwa. It's Proverbs 11:14. Proverbs 11:14. Engero 11:14. Engero 11:14. Okulungamya okw'amagezi nga kubuze, abantu bagwa. Naye mubateesa ebigambo abangi mwe muli emirembe. Katutwale kali akasoose. Okulungamya okw'amagezi nga kubuze, abantu bagwa. Bw'ona osoma Richest Man in Babylon ne boogera ku mateeka ga ssente, etteeka eryokusatu ligamba nti ssente zisigala n'oyo cautious owner eyeebuuza ku basajja abamanyi enkozesa y'essente. Eryo tteeka lya kusatu. Etteeka eryokuna ligamba nti ssente ziyiringita ne ziva mu ngalo zaabo abazisiga mu bintu nga tebeebuuzizza ku basajja abakugumuuta mu nkwata y'essente. Okitegeera kyegamba? Okitegeera kyegamba? Bw'oba oyagala okugenda maaso mu by'essente, olina okubeera n'abantu beweebuuzaako. Olina okubeera n'abantu beweebuuzaako. Tunuulira mu kika kyammwe, tunuulira be wasoma nabo, tunuulira mikwano gyo, tunuulira bakojjaabo. Abo bonna bwe baba tebayinza kukumatiza. Newton Buteera House of Wealth. Tuli kanjo kya, tuli ku Bombo Road. Bombo Road yeyo gy'olaba, eyo ye view yange. Eyo gy'olabye gye bayita YMCA. So mbeera wano mu office n'endaba ezo emmotoka. Eyo ye YMCA. So bw'ojja ku Wood House, osala busazi kuba obeera na ku side yaffe kuba we keep left. So obeera osobola okujja wano. Bw'oyingira bw'oti elevator onyiga namba 2 oba oyingidde elevator. Bw'oba toyingidde elevator n'ogamba nti kokola exercise olinya amadaala. Ground floor, first floor, second floor. Newton Buteera House of Wealth. Network egezezaako obutakyankalanya leero. Mukama atakuumira mpeera, abakuume nnyo kubanga tukyabaagala. Nali nina kyenjagala okugezesa nga ngezaako okukola podcast zino kubanga guno omwaka ndi fully booked. Olw'okubeera nga ndi fully booked, kimpa obuzibu okubeera nti nsobola ofissaawo buli Saturday nga bwe nafissangawo luli. Kyova olaba nti ngezaako okukibawa nga wayiseewo wiiki nga 2, naye njagala munzikiriza olw'okusaba kwange mbeere nga lwe naaba nsobodde mu Saturday zino. Bwe mba sisobodde Saturday eno tujja kubanga tukikola every after 2 weeks. So Saturday gyera tujja kukola kubanga eno twagiguddemu buge. Mukama abankuumire. Njagala osharinga vidiyo eno si lwa kunfuula famous naye lwa abantu bayige. Njagala otaginga emikwano gwo. Njagala Mukama akuyambe mu byenjogedde bino byonna 1 2 3 4 5 6 7. Mukama akunyambire lwaki lujjemu kamu. Lwaki lujjemu kamu. Mwami Bukenya Investment Club gindabire nnyo, ninza okwogerako nabo. Akankunda Sylvia, njagala okimanye nti you can osobola okuddamu okalaba Facebook yakakola bulungi. Naye mwebale kubaawo, mwebale kufiisa budde. Si kyangu abantu ffenna tulina endowooza yaffe ku ssente, naye ngezaako bawa unbiased review. Ssente nzirabye, ssente nzikola, ssente nzirina, ssente zazinzibako, ssente zaali zinziruseeko, ssente zaali zinkaabizaako amagezi. So emboozi yonna eya ssente bwe yeetooloolera nsobola okubaako otugezi otutono
twensharinga naawe olw'okwagala kwa Mukama. So njagala musharinga video olw'abantu okuyiga abatamanyi Luganda mubataputire. Senga nali njogera Luzungu kyemanyira abantu bandiize naye business language ye Uganda kyovola bakwesa Oluganda. Mugalu Elijah Paul akyanoonya ba ambassador baffe, tukyanoonya abantu abasobola okubeera ambassador. By the way, eno podcast yaffe etuuka mu nsi kati tuwezezza ensi 65 ezirimu Abannayuganda. Tuwezezza ensi 65 ezirimu Abannayuganda nga balaba podcasts zaffe. Tubeebaza nnyo abasharinga videos zaffe kuba mmwe ba ambassador. So omwami gwe bayita Mugalu Elijah Paul oba Moses Blessed Wamala, mwebale kubaawo, mwebale kuwagira. So Mugalu Elijah Paul bwajja mu inbox yo oba bw'obeera oyagala akugatte mu WhatsApp group y'abambasada. Bambasada babeera basharinga babeera balina groups nyingi ze balimu ne basharinga messages zaffe. So twagala naawe obeera ambasada. Group eyo y'abambasada nange ngibeeramu. Bambasada omukisa gwe bafuna nti once in a while olw'okuba bali nange nsobola okubawa ku magezi nga bambasada, kubanga mbeera njagala babeere nga basobola okubeera nga bafaanana House of Wealth mu bikolwa, mu neeyisa, okusingira ddala mu neeyisa n'ensimbi. Newton Butera ba House of Wealth teweerabira nti tusaba $3,000 omuntu bw'abazze okufuna kye bayita business advisory. Mukama abankuumire atakuumira mpeera. Bye bye.